mukwano gwange yandaba nze Kimuli Godfrey Magunda mutawani wa Ventino Magunda ebuwenda buddu bukoma nsimbi director KPJ Dream Goals Consult Limited. Tutunda ttaka ate nga tutunda ettaka lya byapa. Tusangibwa wano Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Tuli ku simu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Olwalero njagala kwogerako ku kigambo ky'ettaka katono. Omanyi Uganda yaffe ffenna. Uganda yaffe ffenna. Naye mu mateeka erina abaji owuninga. Kubanga Uganda si bizimbe. Uganda si miti. Oba ensi eno si miti. Ensi kati nga tetunagenda na ku Uganda. Ensi ttaka. Land. Kyova owulira nga bagamba nti land bakyogera batya luzungu luganye lwaki twemenya. Naye ensi landi taka era n'ensi zonna z'owulira zirwanagana Russia akubye gundi akubye gundi ekibalwanya taka. Ate okuva edda ku lubereberye kutondebwa kw'ensi kyova olaba nti n'abaana ba Isirayiri bwe baali bagobebwa mu nsi y'e Misiri, Abamisiri bagamba nti abasajja bano batutte ettaka lyaffe. Kati ensi ttaka. So ne Uganda taka. Kati aba owuninga Uganda baba na ttaka. Omuganda ye kyava abayita abataka oba abatakansi. Ye kyategeeza nti abataka yensi Buganda abatakansi. Kakati constitution ya Uganda eyina bweyogera ku ttaka. Article ey'E237 egamba nti land in Uganda belongs to the citizens of Uganda. Ettaka lya Uganda lyonna ly'abana Uganda. Ettaka lya Uganda lyonna eregamba nti ettaka lyonna linaabanga ly'abana Uganda in accordance to the 4 land tenure systems zetulina kubika. Ettaka lya Uganda ly'abana Uganda okusinziira kubika bye tulina. Tulina ebika bino wammanga. Tulina ekika kye bayita customary. Ettaka eryo mu constitution ya 1962 lyeryo omuzungu lye yakwata naawa abafuzi abeesikirano mu bifo ebyenjawulo. Weewaawo nga abafuzi abeesikirano basiimanga ne batoola ku ttaka eryo ne bagabira abaami baabwe. Kati be baagabiranga ne lifuuka lyabwe lyabwe bange ly'eryavaamu ekiyitibwa private mayiro landi ery'obwannannyini. Katulinawo customary obwannannyini ku ttaka obw'enjawulo bwe tuwogerako. Tulinawo customary, tulinawo mayiro, then ne tuba ne freehold. Eryo ly'ettaka lye tufuna okuva ku gavumenti. Kuba muzungu bwe yayawula waliwo lye yawa bali abafuzi b'amatwale ne lye yawa gavumenti gye tuyita eya wakati. Kati freehold lyeyo lyofuna okuva mu gavumenti. Era lino bagamba nti olifuna for an unlimited period. It means that one can
pass on this land to another, the owner of the freehold title has full powers to sue and do anything with the land. Nti omuntu ono alina freehold asobola okugiwaayo ng'obusika eri omuntu omulala. Then enfuna yaalyo gye nja okukubuulira. Then ne tuba ne leasehold. Lease ettaka lino olifuna okuva, by the way osobola n'okugifuna ku muntu, olifuna okuva ku gavumenti nga bayinawo ebbanga lye bakuwadde ly'ogenda okukozesezaamu ettaka eryo. So wabaawo endagaano ekolebwa wakati wo ne bano abakuwa ettaka lino. Bayinza okugaa nti ogenda likozesa emyaka 49, naye akabenje ate gweoyinza okujja okugula ettaka ng'ogula lya leasehold naye nga liri ku myaka 48 libulayo omwaka gumu liggweko. So kati bw'oba ng'olina oba nannyini ku ttaka mu bimu ku biti ebyo byenjogedde, kitegeeza ettaka lya Uganda naawe olinako kwoli. Bw'oba nga tolinaako, kitegeeza oli munnauganda naye atalina bwannannyini ku ttaka. Katoyina njawulo na mudinka, kubanga omudinka wajja mu Uganda n'apangisa ennyumba naawe opangisa bupangisa. Ng'omudinka wajja mu Uganda n'apangisa waalimira, simanyi oba balima abadinka, naawe bwotyo bw'opangisa woolimira tolina bwannannyini ku ttaka. Kitegeeza Uganda siiyo. In fact ennaku zino abantu abagenda ebweru wa Uganda naddala bagenda mu nsi za Europe ezo, bagenda mu America, bakubuuza oyina ekintu kyonna mu Uganda nga kisobola okukusiba n'otalemera waffe koggwe ye, ne bakubuuza ki n'ogamba nina omukazi wange mwagala okufa, tebakifaako ekyo. Nina omwami wange, nina abaana, nina emmotoka, bakubuuza olina kinti nina ettaka. Nga bagamba leeta ekiraga nti olina ettaka, ng'ojjo weetisse omugugu gw'endagaano ze wagulirako obubanja bwa 2/3, bajja kugambirawo nti lino si ttaka. Baba beetaagayo akantu kamu newe kaba nga kali 5 ku 100 naye nga kyapa, era bw'okibagamba nga bagamba tuwe block number, tuwe plot number, bo nga bagenda mu lands nga bakola search nga basanga nga ettaka lisoma ggwe, enkya visa yo osange kulinze. Kubanga Uganda kati bweba maapu yeeno, ti maapu ya Uganda katugambe eyitire eno Lake Victoria, kakati maapu ya Uganda yonna wabaawo awali wetwandigambye nti district oba essaza, mu ssaza ne mubaamu ka maapu g'eggombolola, mu ggombolola ne mubaamu ka bumaapu nga mulimu ak'omuluka, mu k'omuluka ne mubaamu ak'ekyalo, mu k'ekyalo oluusi muyinza okubaamu akazooni, mu kazooni ne mubeeramu bulooko, mu bulooko omwo ne mubeeramu kapulotiko kamaapuko. Ekyapa kikolebwa kamaapu ako. Kati mu Uganda waliwo we bakusalirayo fuuti zo 5 ku 100, era nga ne gavumenti ekumanyi kyeyava yakuwa gye tuyita document, gye bayita ekyapa. Kubanga ekyapa kyekiwandiiko ekikuweebwa gavumenti ya Uganda ng'eyita mu Ministry of Lands okwoleka obwannannyini ku ttaka lyonna ly'olina oba ly'oweereddwa. Kati gw'olinayo ekyapa ekikwoleka obwannannyini ttaka, jangu ku KPJ Dream Goals Consult Limited tukuguze ettaka nga lya byapa. Wobulenzi tuyinayo, Busunju tuyinayo, Mukono Kabimbiri tuyinayo, okuviira ddala ku bukadde 3.5 paka okulinnya waggulu. Ffe tuyina ettaka ery'ebyapa. Kawempe kulina na ofisi zanira ku 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Tugenda kwongererezaawo ate tutunuulire ebirala.